Okusinziira ku Winnie Byanyima mukyalo wa Dr. Kizza Besigye, olugendo lwa bbo olwamutuuse Kenya yalubambagako lwa mukaaga oluwedde. Eno yali agenze kwetaba ku mukolo gw'okutongoza ekitabo ekya munnabyabufuzi Munnakenya Martha Karua. Ng'alina munne Haji Obed Kamulegeya ne bagenda ne bacekinga mu hoteri ne bavaamu in the afternoon ne bagenda mu taxi ne batwala mu kitundu kiyitibwa Riverside. Yayingira mu apartment emu owa taxi n'abalinda okuva ssaawa nga 10:30 n'alinda yavaawo ssaawa 10 ez'okumakya ng'abantu tebavaayo ng'asindika message nga tebaddamu. Awo ku Sunday teyagenda ku book launch. Mukwano gye nga Honorable Karua ne beewunya nti abadde ki, naye ne balowooza nti oluusi afunye emirimu emirala. Nti enkeera Besigye bakanda kumulinda ku mukolo nga buteerere. Ku bbalaza bangi bwe baategeerera nti wandibaawo ekitali kituufu ku mukulu. Ab'e Kampala batandika okumukubira essimu nga bamunoonya nga bamanyi nti akomawo, naye ng'essimu taddamu. Ne Haji Kamulegeya naye taddamu. Awo ne batya. Nange we nafuna amawulire nange neetandika okunoonya. Awo omuntu omu mukwano gwaffe n'atugamba nti yawulidde nti bamuleese ali mu komera e Makindye. Kyokka Byanyima alowooza nti gino misango mijingirire. Bimanyi bwe bityo bwe bbeera ayisemu ebyo ebyokusibwa emirundi mingi nnyo. Bamuteekako ebisangosango binene nga terrorism, nga treason, nga illegal possession of guns, nga rape, egyo emisango gyonna nga ya bulimba. Ono yeewunyizza engeri bba gy'atwaliddwamu mu kkooti y'amagye newankubadde yagamukaddamu. Yasiibula bulungi, alina certificate ye, yandibadde mu kkooti eya buli billion. Omukyalo ono alowooza nti waliwo enteekateeka gavumenti ya kuno gye yaziimudde mu kukwatira bba mu nsalo z'eggwanga eddala. Kyokka minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Chris Baryomunsi atangaazizza nti waliwo enteekateeka ey'enjawulo abakulu gye baayiseemu ono okumugombamu obwala. Yes, ng'oba olina omusango oba gavumenti erowooza nti olina omusango gw'okozze n'oba nti oli mu nsi eyabweru wabweru, basi gavumenti esobola kukwata kubanga waliwo enkolagana wakati y'amawanga nti singa gwe okola omusango n'oddukira mu nsi endala oba ne bakusanga mu nsi endala, kati gavumenti esobola kukolagana ne gavumenti eyeri ne bakukwata ne bakukomyawo mu ggwanga ne bakutwala mu kkooti. Baryomunsi awakanyizza n'ebigambo bya Byanyima nti Besigye yawambiddwa buwambibwa kuba yakakasa nti gavumenti gy'akolera agimanyi bulungi bwe kituuka ku kigambo ky'okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Gavumenti tekozesa ekimuyita abduction. Tesobola kwata omuntu n'emutwala kifuba nti tebamanyi gy'ali. Kujjako gavumenti esobola kukwata mu mateeka ng'oba waliwo omusango gwerowooza nti okoze, ate ng'ekukwata ekutwala mu mbuga z'amateeka n'oyewoozaako. Mu Julayi w'omwaka guno bannakisinde ki PFF 36 nga ne Besigye mwagwa baayolebwa okuva mu kibuga Kisumu era mu Kenya ne bakomezebwawo kuno era ne baggulwako emisango gy'obutujju n'okwagala okulya mu nsi yaabwe olukwe. Newankubadde bano kati balya butaala oluvannyuma lwa kkooti okukkiriza okweyimirirwa bakyebuuza gavumenti kyebalanga nga kye baali bagenzeeko kyali mu mateeka era nga n'eggwanga baalifuluma mu bwerufu. Bannabyabufuzi abamu batandise n'okwebuuza ekyatuuse ku ggwanga lya Kenya okuba nti lyafuuse ebitooke bisalire ebiteekwekwamu naddala ab'oludda oluvuganya okuva kuno. We condemn that. It is very, very shocking that Kenya, which used to be a safe haven for dissidents, is now increasingly becoming, an operational zone for the dictatorship in Uganda. Martha Karua yabadde akyazizza Besigye naye avuddeyo n'ekiwandiiko nnamutaayiika nga yeewuunya ensi mw'awangalira okukeera ku makya neewagira ekikolwa ekyaweebudde omuntu omukulu bw'atyo n'ayolebwa ng'omubbi w'enkoko mu nsi yaabwe. Gavumenti y'e Kenya ensonga eno nakati ekyagisattiza era ng'abakulu mu yafeesi y'ensonga z'amawanga amalala balayidde okufiira mu kitooke kya Gonja nga bwe bataabadde nakakwate konna ku by'okukwatibwa kwa Besigye. We twawukanidde ne Winnie Byanyima ku ssimu ng'atukakasiza nti essaawa yonna agenda kuba ku nnyonyi eddako emutuuse kuno agasimbagane n'abaakutte bba alwanirire eddembe lye limuweebwa ssemateeka.